ne soda serious note soda wembalala tawoma nga wa mu Buganda ate lwaki owembalala ne kuleti namba ogimalawo ku buwoomi n'akawo kaabaamu kyava kuki bakikola bugenderevu owaffe n'akacupa kakulemeramu era saano waliwo owedduuka baali tuleetedde obukoko ffenna abali wano kati wemba yakunywa soda omulungi mutumyawa mbalala sukaali wembalala akajiiko aka akamu ekikopo nga kyanoze dda naate kati omubuganda wano maama kakota kagweramu nga tuwulya tesiti bino ebintu babikoze kujooga ogambe buzibu buvudde kuki kunafuya Buganda kugikkakkanya nakugimalamu maanyi kyovudde olaba nti soda wembalala tawooma nga wa mu Buganda isima kyenjogera nakikolako nze soogera kintu kyesaakolako nagamba ekyemmese okijjukira mu binyeebwa abantu okulya emmese mu binyeebwa bo bayiwa mu binyeebwa mashini n'ekaaba n'emmese mweziri mashini n'ekaaba bakkubira ekinyeebwa nekigayizaamu emmese nekifuluma wali nga kikwafu maama we yono supu gwe tulaba ku binyeebwa lwaki supu wa mashini abamu amasavu gegaza mashini zezizaala amasavu supu wa mashini w'ebinyeebwa ebinyeebwa bikubibwa mashini bibaamu amasavu biba binyereketa amasavu gava mu kyago amasavu gava mu byenda bya mmese walowoozeeko ku mpikironi oba tonnaba nakuzimanya nti sente mmeka nga yazigyeyo dda bane mutenye erina obuwangu emesegi egamba nti sente zo bazitemye esooka okujjakatone nakumanya ya receiving bane mutenye erina obuwangu yajja kwavuwaza bannansi maama eri yabuluwa ekisa tubuulire embeera gy'owuliramu awo nga kwikironi emaze maama we owulira ng'ofa owulira ng'ofa baali bakutemyeko sente yo maama we ate ze balinganga gavumenti oba be yabagamba nti ezo muzitemeteme mu bwangu bali babonyabonyaze ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansubye nti oli bulungi bwakedde bitambula bitya gyewangalira mu kaseera kano tukyali wano mu ggwanga Uganda tutambuza mpola mpola emirimu egy'enjawulo gwe atulaba olunaku olwaleero tugenda kuba nga tunulira ensonga olunaku olweggulo twalabe banaffe aba DA ab'ekisindiro DA bakoze ekibiina ekipya bakitumye batya isima Democratic Front kati ebeera DF so kati embeera bwete bweri omukulu honorable Mathathi Mpuuga honorable omubaka omukiise w'ekitundu kiri ekya Nyendo Mukungwe mu lukiiko olukulu lw'eggwanga yakoze ekibiina ekipya oluvannyuma lw'okweyawula n'avaamu NUP n'atandika ekibiina ekiki anti era ye Mpuuga oba muganda wa setaani Mpuuga ateeka okuba nga alina oluganda ku setaani ajja akyukakyuka bw'atyo azungazunga nnyo oba kamiliyoni era ateeka okuba nga alina oluganda ne kamiliyoni ajja azungazunga bwe bati era ebitabo byali tuyambye ne bawandiika abantu abasinze okuzungazunga mu ggwanga ani akwata ekisooka Mpuuga addako kamiliyoni owokusatu full figure naye yazungazunga nnyo mu bibiina yayimba n'akayimba full figure ozunga yazunga talina kibiina kyakadonkomu kyataabeeramu ayira so olunaku olwo tulina Isima Lubega ekibibi saabakaabi wammwe bakazaako eno ery'okukaaba ate ntikolera ki ye kati ani atakaaba ye woola omusajja yakuba essimu ku radio funga kuliko omusajja wo yaani ono w'amagye kulayije olinaga Isima Lubega ekibibi akutumidde n'agamba mwenna abakaabi mwegasse wamu era kati nguwafuuka mukaabi mune bakulayije bo bali bulungi otandikiddewo era ate kati ffe tuli bubi kati kulayije ali balaba nnaku ki okufa ali kuyita okwebaka ekirungi mukwano gwange era twemanyi face ku face oyo mwogezi w'amagye ne munanga ali bulungi bagaggawadde tumulaba bwageze
natamanya nti n'okugejja bulwadde alinganga gundi kasuku batera kwabika kasuku nalabya sala amasavu tasobola gasala edange namulabye ebyuma tebisobola gasala kati kasuku yaguba ambo anonya 6 paaka tasobola naawe tasobola kyogamba ebyuma bibamutaleko tebisala amasavu tebisobola senga yali wakwekenyeza esaya yekendeeza bagala ekigenda binywamu amasavu gagenge amenyekera bwerere yagubagwa musajja wattu agume bugumi isi mu bulamu buli butya obulamu bwe butyo ng'oyogerera wansi kyani akunyizizza mbeera eri mu ggwanga kubigenda mu maaso mu ggwanga kiyinza okukunyiiza mu kaseera kano ekinyinza okunyiiza mwe Museveni yavuddeyo n'aduulira ensi nga bwe yeetondedde yeetonze mukulembeze yeetonze mwe Museveni ekirungi yasomesaako yaliko omusomesa era mwegombako ebintu bibiri alina handwriting ennungi alina ne sayini ennungi ne definition y'okwetonda oba tagitegeera ate mwagala akole ki kyebayita okwetonda mwe Museveni olwalikutte akazindaalo n'agamba nti ebizimbe bya Buganda byonna byennemeddemu amakooti amagombolola byonna okuva n'olwembiddiza Buganda amabanja Buganda gemmanja gonna ngaddiza kati olwo ka TV ne ka radio kawa ono Mukongo ono minisita omukongo Samu Mayanja oba buli wa mukago Mayanja si Muganda lwaki nawe omulaba n'ekikola kye Mayanja Mukongo Kongoli si yona yayombera ettaka oyo minisita w'ettaka adda ku Kabukedde TV n'avuma Obuganda n'ajolonga Ssaabasajja oyo yali badde mugobe in fact yali badde akolewo nekituyita isafu n'amugoba bonna n'abagoba n'aga kati ndeese new faces n'aleetawo enkyukakyuka n'ata buli musibe si kutaba Nuupu bokka buli musibe yenna gw'obadde okimanyi buli musibe wano mu Uganda oteekwa kuba musiraamu ate oteekwa kuba Muganda nze sirabanga ku Munankola zizza musango ojuzi wano nabulira ogamba mbasimanyi okumanya soda waabwe wanjawulo newaffe ne soda serious note soda w'embalala tawooma nga wa mu Buganda ate lwaki ow'embalala ne kuleeti namba ogimalawo ku buwoomi n'akawo kaabaamu kyava ku ki bakikola bugenderevu owaffe n'akacupa kakulemeramu era saano waliwo ow'edduuka balituleetedde obukoko ffenna bali wano kati wemba nja kunywa soda omulungi mutumyawa mbalala ye batwalewo mmeka mitwalo 4 katyo esatu kitundu otumya ecupa ya 200 ya 200 n'owaayo omusanvu ogambe buzibu buvudde ku ki kunafuya Buganda kugikkakkanya na kugimalamu maanyi kyovudde olaba nti soda w'embalala tawooma nga wa mu Buganda isima kyenjogera nakikolako nze soogera kintu kyesaakolako nagamba ekyemmese okijjukira mu binyeebwa abantu okulya emmese mu binyeebwa nti nagamba nti ku nsi fe ababeerako mu kyalo kati kanjogere mwe mubadde mu kibuga neffe batuzaalidde kibibi tubadde butambala emmese nga ne bwoba ogitegesa kinyeebwa ku nsi ya Mukama emmese eyagala nnyo ekinyeebwa kati omusajja ali mu owina alina mashini 15 bambi mulungi nkimwebaza bw'aba anaakuba ebinyeebwa asooka n'ateekako mashini emmese ne zidduka zonna ezibadde mu mashini muyinza okuba nga mwasuzeemu emmese 10 zonna ne zidduka zitya mashini n'ebireekaana ne bw'atakola abaana tebaba na budde ate bakasitoma basimbye mpaayo kiro 10 mpaayo 3 mpaayo ensawo nnamba abaana tebaagala kumanya bo bayiwa mu binyeebwa mashini n'ekaaba n'emmese mweziri mashini n'ekaaba bakubira ekinyeebwa nekigayizaamu emmese nekifuluma wali nga kikwafu maama we yono supu gwe tulaba ku binyeebwa lwaki supu w'amashini abamu amasavu ge gaza mashini ze zizaala amasavu
supu wa mashini webinyeebwa ebinyeebwa bikubiba mashini bibaamu amasavu biba binyereketa amasavu gava mu kyago amasavu gava mu byenda bya mmese zibakubira mu mashini anti emmese terina ggumba emmese ne kapa tebirina ggumba isima emmese bana bakuba ebimwa mu kibuga ebyebinyeebwa oli omukulu yasooka ngokola atya n'akikuba nga omukulu bambi tumwebaza musajja mukulu muganda bw'aba n'akuba ebinyeebwa asooka n'ateekako mashiini eddakiika 4 nga nkalu emmese ne ziteekayo ne zidduka n'alaba nti ziweereddemu ddala naye bw'aba teyakoze ate akoze ate tumanyi abantu bakera mu wino okusimba ebinyeebwa mpaayo kiro 10 mpaayo 2 mpaayo 5 ebimu babifumbira abaana b'amasomero ab'amasomero bajja ne babisuubula n'abarestaurant bajja ne babikima kati omukozi talina budde obwo okulaba okusimansi okendekeko mashini ekuba emmese ziveemu ye ebinyeebwa agenda biryako ye omukozi ebinyeebwa agenda biryako akola capati naye tagiryako gwe giwa ekigeze ze nali mbaddeko mu kitongole ekimu nga tukulira bya buyonjo n'ojja n'osanga omuntu ng'afumba bigodo bya mutwe biwa omukkamana naye kyatabirya ebigodo bya mutwe gutya ogwambizi ogwente biyita biki babigodo nabyo babiyita baki ebyo ebinyamanyama bisala wano bisala naye tabirya abantu abafumba ebyokulya tebabirya kwaye abamanyi ekibirimu naye kati omwana n'alyoka ateekako mashiini nakubiramu emmese kati ono supu wa cream gwe tukola ebinyeebwa ava mu ki byenda byaki bya mmese bye bakubidde mu mashini kati obuzibu bwona buvuddewa obuzibu buvudde abantu bakoyensi balubagamba nti manyi soda we lyawoma kati kyekirala ekiri mwankole ekiwooma okusinga ekyaffe wano mwankole ne sukaali waayo sukaali waawo owo mwankole bakola sukaali oba bamukola oba bamugjawa mwankole otabula gikeegi ya sukaali nga yanoze dda ne mutabulire ekibibi olabe kota konna kaggweramu ati n'atanoga isimo waayiriza nkubuulye serious note isimo waayiriza banaaba nze ndi munyuwasali gwotabulidde mwankole akajiiko aka kamu obanga fe abatera okwewola batandikira nze ntambulira nnyo mu kwewola olw'embeera gye ndimu neewola ku MTN kwikironi Airtel nno kale oba tonneba ennaku zimanya nti sente mmeka nga yaziggyeyo dda bane MTN erina obuwangu emesagi egamba nti sente zo bazitemye esooka nga tolina kumanya ya receiving bane MTN erina obuwangu yajja kwavuwaza bannansi maama eri yabuluwa ekisa oba tolina kumanya nti receiving eze eso sebo tubadde tukubanjayo 6 gonna gusasuddwako sebo weebale nnyo weebalire ddala libadde mbokuddamu okwewola tubuulire embeera gy'owuliramu awo nga kwikironi emaze maama we owulira ng'ofa baali bakutemyeko sente yo maama we ate ze balinganga gavumenti oba be yabagamba nti ezo muzitemeteme mu bwangu bali babonyabonyazi kwikironi ebonyabonyazi tolabangako kwikironi etema sente nga yiyo maama we ate obwangu bwekozesa oba tolina kumanya omuntu agala kukuba mwami yisima nkutereddeko emitwalo 2 genda kusuubiza n'owulira ng'oyagala mutuga kati namukwano gwange guwa mumpa n'omumpa namujja ku mukutu guno faibe na ow'ebungereza juzi yampereza fees $2 maama we maama we ze baleseeko ntya nozigga bakutememeka bali bajooga faibe yagenze ete bajooga gwe weewola
Feibe yagenze kunsindikira message ndi nkuwadde nkuwadde message eye muchenyi yasoso kujjako nendaba send wave nenjoka ndaba receiving Bako yakati receiving lero basitu isima Bwetulabangako icyuma kitema sente nga kitema sente. Mama we kikirina obwangu eyatero neyinza okulwisa nekuwayo eddakiika nomala noziya woziteeka oba essaawa. Lwaki tumwagala sasula sente? Twagala n'embeera gavumenti gye tutaddemu. Wize twebuuza sente zaffe ziraga kumi baziwolamu. Ate naffe embeera siwe yetukoze ebyo. Twebuuza Airtel sente zaffe zitwalawa. Eziwolamu. Ate nabo abamasimu okumanyawo nabo bayaayi. Okimanyi tebatugambanga abantu bafa. Ne bafa oli ne bamukuba nga ne essimu ye baddeko akakadde. Tebakyogera emikutu gyonna abantu bababba essimu nebulira ddala ne Airtel tesobola kuga nti omwaka guno tukuŋŋaanyiza ssente z'abafu akawumbi kalamba mujje mu kakimi. Nze nalinako muganda nga yafuna accident n'essimu nebulira ddala. Ate fe abasiraamu tetunyoonya ebyo. Fe ekibi n'ekirungi tuga nti alhamdulillah. Oba kibi oba kirungi alhamdulillah Mungu bwageze. Kati n'abo abasajja b'amasimu bagagga nnyo. Kati nga nkuddayo ku sukaali w'embalala. Sukaali w'embalala. Akajiiko akamu. Ekikopo nga kyanoze dda. Naate kati omubuganda wange. Maama kakota kagweramu. Nga tuwulya test. Bino ebintu babikoze kujooga. Bifuddeko nga bo. Nakunafuya. Gw'obadde okimanyi ebigeze byawedde mu primary. Mu Uganda yonna Mbalala public school ye yasinze. Essomero eri ku bonna basiriwale. Yeriweeyo bonna basiriwale. Museveni yaleeta nti bonna basome. Ye yasinze okukola. Ye yasinze okukola mu Uganda yonna public school Mbalala primary school. Naye ng'essomero liri ku musingi gwa bonna basiriwale oba bonna bakone. Maama nga tulina masomero Kasubi waliwo essomero bayita Gulandi Salai tegisomesa liweweeta mpisi kundi. Tulina ery'omulamuzi wano Green Hill omulamuzi wa Mbuzi tegisomesa liweweeta mpisi kundi. Tulina n'alya primary ly'amaanyi Hillside tegisomesa liweweeta mpisi kundi. Tulina Gasite parent tulina Namirembe parent tulina gana ag'Ekawaala Good Times tulina ga King Fahd Busega neera maama Mbalala public school ate baya basinze lwakwamu nabe bali mu buyinza basoma n'emmundu basoma ne pisto kyogaba basoma n'emmundu ate buli kimu bakirina buli ekyetaagisa negwe essomero eri ku musingi gwa bonna basiriwale negisinga mu Uganda yonna nenga yembalala public school kisoboka isima bali abasajja batujooga bo batukuba intentionally bajja tumala mu kajanja kati ebintu bino bannaye tetubyogeza bukyayi ne tubyogeza nnaku libadde alam tubyogeza nnaku naye ennaku ye bali ku mutima ye tuli ku mutima kati mwe mu Buganda bagamba mukolima nnyo nga bw'oli mukolima kale maama mugenda kujjayo mutya mugenda kukola mutya okuva mu kukolima okwo kwe mulimu tujja kuvaayo mutya kati okumanya abo abasajja tebatwagala gwokyereyesenya ekya Buganda babadde babala abantu batunafuyiza nnyo omuwendo gwe batuwadde si gwe bateekeddwa ottuwa ate mutuli bameka tuli bangi nnyo lwaki batuwadde omuwendo mutono bagatunafuya tuli batono tebakomye ku ekyo ne bajja maapu ya Uganda ku gundi ya Buganda era ng'ogamba batuwagala tebakomye ku ekyo mu Buganda oba oyagala ffe tusinga okulima emmwanyi
tuli followed by Mbale. Tuli followed by Mbale region. N'ekyuma ky'emmwanyi bakitutte ntungamu ennaku ezo era mbadde yakubuuza baatutte n'abayimbi okugenda okukola ki okutongoza ekyuma ky'emmwanyi era ne baleeta abayimbi bano nabe babyomba baleese omutanzania Diamond Platinum bamuwadde obukadde 750 ajayimbe kossa nga bamupangisiza n'ennyonyi okuva eri ewaabwe muleete wano nennamunkanga emugje entebe emutwala entungamu abayimbi bano bayomba ng'ate teri music era lwakuba tebajjukira twayebazizza nnyo abaana ba Eagles obugagga bwonna abayimbi bwe baliko bw'abaana ba Eagles wano tebakuba Eagles Kongo yali etuwambye era ng'abantu bali Kanda Bongo Man Olingo Lowoma Shala Mwana anyanyanyi Eagles yasituka nekuba abakongo ne bajja mu Uganda era tetuba kuba Eagles batuyambako abakongo batuyambako abakongo era tebaba Eagles obugagga bwonna abayimbi bwe balina babujje Eagles kugoba bakongo mu Uganda nekati oleka nti abaana bawange nze sifayo ne bwaba Bebe Cool wadde si atategeera ennyo yabaddeyo Bebe Cool yabaddeyo oyo omusiru waabwe tebasobola muleka yani omusiru waabwe tebasobola muleka ne Kenzo yabaddeyo ate Kenzo yasinga okuyomba oyo w'ebisiyaga anedda yawasa kati yawasa omuminisita nja kuleetera ebizibu isima mbadde simanyi nti yawasa munnange anti ayagala nnyo okubeera obwomu ffe ne mu busiraamu tetukikkiriza obusiraamu bino byonna kivuga nti obusiraamu ddagala obusiraamu tebukkiriza baaluganda kusula babiri ku kitanda kyekimu ne mubabawala obusiraamu tebukkiriza baaluganda kusula ku kitanda mulundi gumu ne mubabawala ne muba balenzi obusiraamu tebukikkiriza era ffe obusiraamu ffe twaleeta boys quarter mu nsi yonna abasiraamu ng'omusiraamu oluzimba amayumba ge waye n'ateekako boys quarter 7 obusiraamu bukulagira okukoma okusula n'abaana obbagatta kasaba sukka emyaka 12 abaana baawule separate there abalenzi babeere bokka n'abawala babeere bokka kobeere gwe bazaala ne nnyaabwe ali omu obusiraamu tebukikkiriza bayinza okukemebwa sitaani ayagala nnyo okukemebwa ate n'ekirala emibiri gyaffe gino katonda banti ensanze emboko y'omwana wano Viola oyo nagenda kwesimbawo eruzira parish nve wano ngeza obulangazi mpadde nezaki ajjidde mu kibiina naye ogambye nti womulabyeko n'osituka ate nakoma kusituka mulabako obulabi agenda kwesimbawo kuba kansala mu kibiina ki ali independent kansala ku Ggombolo oba kansala ku Stewol wa kugombolola si parish parish ye Ggombolo otasobola butayitawo kulwa obulungi bwo namugambye ekisambi kyokirabye appearance mana ayina ekisambi kyeru mwana ayinza wasemba ddi okulaba ekisambi bwekitiisemu oba kwamini mbadde ndudu abakazi bwatyo wasemba bala kwamini ono ali ku origino originali bambi tekakwata mu kizigo agenda bwangula era bambi abenakawa luddawa luzira bambi mutuyamba akaana tuleese kato nese kakwana Viola namutalo tuleese muto naye abasajja bambi temutunulira nyo kuba tatunuulikikako ajja kuleetera ebizibu gwe bwemutuukako zibiriza agambye no tubakola interview naye mu wamaayi n'embuzi ateekwa okuba bwomulaba akyayiriko embuzi bambi akaana tukaleese mukawo ate kali independent kitegeeza kaagala aba movement kaagala aba nuupu kaagala aba FDC ne political limbe eyampuuga nako kabaagala bonna kabaagala ko tekabodde bambi mujje mukawo nga tukaleeta ku Ggombolola
tudde ku nsonga ya abayimbi okuyomba abayimbi batuufu baleetako mu Tanzania ye n'abajooga batuufu wakati oyo si yebba wazali gwe baleese kati gamwemye okuzungera Tanzania n'okuzunga n'ezzali we n'engojja omwonoonirako ssente kuba yakuba oluyimba lwa Museveni alina oluyimba lwa Museveni lwe yakuba olumuwaana ndoza kyekya ye luyimba kimu mumanyi ennyimba ebyo oluyimba lwa Museveni lwe yakuba nga luwaana Museveni kati wano kabayombe batuufu n'abawagidde nze tulaba nti Bobi gundi Bebe Cool musirimu gwagwa ne bw'aba alyako ssente za wano muwagira wadde musirusiru baalireese abaana kuba ekyuma kya wano emwanyi za wano kati ekikuleese owa Tanzania kiki atongoze mwanyi lwaki yatongozeza za nnyina Tanzania tebalima mwanyi bazirima naddala Tanganyika nze nasomako geography wa Tanzania balima nnyo gundi palm trees bali famous for growing palm trees ebinazi Zanzibar Tanzania ne mu West Africa balima nnyo ebinazi palm trees yaligeze n'atongoza ebinazi byabwe wano ebinazi biri Kalangala bivaamu ebintu bingi nnyo ebinazi in fact byasooka namu Egypt Misiri nabo babirimanga kujja wano okubona ensi yonna ne Misiri ne Tanganyika Zanzibar balimi babinazi ne mu East Africa West Africa countries nabo babirima including Nigeria Ghana West African countries bali famous for growing kati fono Diamond Platinum yaze natongoza akamwanyi mbu bagadde kujjawo kile kigamba nti Kinsa yagamba nti wana akamwanyi kaliwo akamwanyi kaliwo ebyo bya kisiru fe twabagamba abalabe ba government eno be bagidi munda wakati ezo zonna sente ze mwatadde ku muyaye samwazi wadde ba Bebe Cool ne muzongera ba Kenzo n'abayimbi abalala aba Firebase wana yekyaliwo ne Firebase ekyaliwo ne mubongeramu tugenda Kasavu Kanyama Isimono ngambi olina wogenda okugira olusekero jatululire onakulegulo Honorable Mathias Mpuuga yatongoza ekibiina bakiyise Democratic Front kigenda kuba stopping alamwe wamma kigenda kubanga kijja mu kuvuganya kwa 2026 okulonda okwawamu twalabyeko era mukaako ali naye bifaananyi binalabye salabyemu abeebi simanyi bayamaze najja naye saamulabye kino kitegeeza ki era kigenda kuggwa kitya anti ekibiina kya Mpuuga ekisooka state agent state agent yakola mulimu ki oba mbega oba mukozi wa gavumenti oba biki bityo bwe bigwa kati Mpuuga fe twagala akunamira eddala atya Mpuuga yefudde nga Amanda Amanda twagambanga abantu nti musajja nga tebakkiriza ono wa Shadow Angels paka lwe bakakasa nti musajja we Amanda yeyitanga mukazi yagenda adde ku bizinga gy'abeera anti buli olabanga ab'ebizinga munansonyiwa ne tokwananga omuntu w'okubizinga ne bwabanga muganda we bwagendanga ku bizinga muzaalukuke buli mukozi wa bizibu buli mukozi wa bikolobero ku bizinga wajjuddeyo batemubeerere n'abalogo buli kalogo buli ensigo eremye buli addukira ku bizinga lwaki baddukirayo kimanyi bw'onojja omukwata ng'adda ku lyato ng'akukubira n'ejjambo ng'agenda ku kirala ekizinga ekirala okomawo n'okyusa n'obusungu bwonodda adda ku lyato wakati nakukubira n'ejjambo tolina kyakumukolera tovugewo border very good
so kati ekibiina kino kyatandikiddwa kirina lugendo ki? Tekirina lugendo n'akamu. Ekyo nagamba nze nkiyita political limbo. Kibiina kya mirambo. Ate gye giriwo. Kati olaba Mpuuga yatusanyusizza nnyo. Gwolaba bwe yalese abaana b'amasomero olina kavidiyo ko kalaga abantu nga baana b'amasomero bayambaza t-shirt. Kuba omwana omuto alabika naffe abakuze otulaba. Nze nyinza okulaba nengamba nti ndi muvubuka. Naye omwana omuto alabika. Naye yalese abaana oba yabajje ku data mine oba yabajjeewa n'abambaza t-shirt. Kati Mpuuga takyaswala. Aswaza buswaza. Naye amaanyi gonna ebyobufuzi Mpuuga tobisobola. Dda mu kudigida na kudayinga nviiri. Kino ndabye ekirikuba Mukaaku ani nenga kati Mukaaku nga bwe yakola ddi. Mukaaku yakasemba emirundi 23. Tawangulangako buli bwe yeesemba n'omutwe gwe omunene yasemba. Mukaaku nga bwe yawangula wa. Mukaaku aludde mu byobufuzi fine. Kafulu aludde mu byobufuzi nanga abinsinga. Ne Mukaaku nga bwe yawangula wa. Buli we yeesimbayo yasemba. We yeesimba yakola ati? Yasemba. Mukaaku yeesimbye okubaka bwa parliament. Mukaaku yeesimbye okubeera party president. Mukaaku yeesimbye ku bwa kansala. Mukaaku yeesimbye buli kimu. Ne bw'oleeta ekibiina ky'ababbi Mukaaku akyesimbako. Naye yasemba. Okulembeza agwagala. Naye yasemba. Kati Mukaaku tomuleeta mu byabufuzi. Olaba ne kana akaana akayanga gaalo. Tosobola gaa nti Mukaaku akoogereko oba ogenda kukasuula. Kano ka Viola? Era Mukaaku n'amala anyegako nti tulese nakawa Viola. Viola agwa bugwe. Ajjudde ebisiraani bye. Mukaaku? Nga bwe ffe tulese abantu. Ne tubatuusa. Nze naleeta ku mugenzi. Isima? Segiri. Nze namuyigiriza n'okunyiga essimu. Kuba amasimu ku radio? Ndeese mu Kyabayiza. Kafulu. Ndeese Mpologoma Benard. Mpologoma ono waffe Owakubulange embwa yange. Nze ngitendese embwa yange. Embwa yange. Nze ngitendese. Nze nga nkumenyedde abaana b'entendesa bayise emikolo gyange okwata ne ku mutwe. Naleeta omwana omulala bamuyita Sebuufu Dennis. Wamaanyi nnyo busiika yeesimbye nawo. Namugye mu butembeeyi. Naye nakuba amasimu ku radio? Ndeese abaana b'engulumizi. Ne kati Mukaaku nga bwe yaleetaani. Naleeta Kasiba nti namugya ku leediyo yammwe. Ate gwamwekubira? Nze mwekubira kati. Omugamba lulimi yagejja. Hati yagejja. Kasiba nti era nga yafudde awo. Bayinza omulongoosaamu ebigodo by'embizzi buli ludda. Abasawo si be balongoose bitali birongoosekemu. Abasawo si be banne abasawo basala emirambo. Oba kalombolombo. Kale babajjamu ki? Nsigo, gaalo bulaada, sike kalulu. Akakakaawo ennyo. Ke bayita gaalo bulaada. Bakagazaaki? Kavumula omusujja. Okanywa? Bakakolamu bakongeramu ebirala ne kavumula omusujja ako. Kamaanyi nnyo. Era tebasobola omuntu okufa ne batakamujja. Sika kubasalira mu nkoko n'ekaawa olukaawa. Nga wakasalidde mu nkoko teryagirya. Tulaba nti Fulufiga ayagala nnyo okulya n'okulya enkoko n'alaga kuwa Fulufiga naye alina amaalo. Enkoko nandaweya oba ne gisitringi tebabiraga. Tosobola kulaga bantu nti nyambadde gisitringi ya miliyoni 3 ne bwoba oyambadde ya miliyoni 3 ne ssente tebabiraga. Wakati gubonooba olaga ssente ate muwozi nanyinyizo. Akola atya? Mwami Museveni nanyinyizo. Akola atya? Kati ova Abaganda baga nti ssente nandaweya oba gisitringi tebabiraga n'ebyokulya. Kati Fulufiga adda ku mikutu
mulabe bwenji enkoko waliwo natayaga kugitunulako ogiraga bulazi bantu nga bwoli enkoko ne oluna yagikoowa nze nabeerako n'omwana wange naye simanyi kyekintu kinyiwa maama we oba yayinanga mululu nga maama we ayagala ennyama bano oli omukazi ayagalanga ennyama nga nze ennyama ne bwenfuna omusaala ngenda nenziwa bukyamaanyi omutemi w'ennyama ne mugamba etemako kiro nga ne bwemba sirina bantemera ennyama nga tulya ennyama omwana wange ne kaakati yagana ennyama naye nga yali agirya era ng'oyagala omukaabya muge nti bakuleetera ennyama kati abantu banyu golaba omwana owange wa myaka 14 yanyuwa ennyama naye nga gwefulufigodda mu bantu olaga nga bwoli enkoko lack of primitivity kyekyo okubeera omuntu ow'ekyalo ennyo n'amaalo bano bannakawunde wano mu Uganda ebyalo ebyavangamu ab'amaalo primitivity kiboga na Gomba naye ate kati Gomba wavudde ne pulezidenti Gomba taliranye wamwe ne wavudde tulese ne pulezidenti yavudde Gomba kati buli mutu yenna w'amaanyi avudde Gomba tulese pulezidenti omumanyi pulezidenti gwe tulese Robert Kyagulanyi mbadde manyi kikoyogera ebirala nawe nkuba oluyiwa ate nkubira wane wange ate nga gwogwo ewo sikkubirawo nange nkuba nze nange nga sikyamanyirwa nange nafuuse nyuyisima omupi nyuyisima ate kati omwana w'emagere yantabudde Kyagulanyi maama we omuntu anaazanya mu kkubo ly'omwana w'emagere nja kufa naye tutunulire akalulu kaana lukoola bamuwanudde mu paliamenti omukyala yanambi agamba nti musanyufu era ku byabaddewo era ne bajjayo oli mbwe agamba oli yamubira yabba akalulu ke nayono bokisi z'abalonzi kyekyagisizaayo nalukoola bagenza okuwanula naye nalukoola nga tali mu ggwanga kati nze nakyayemu abantu babiri musango ogwo nakyayemu Farida nono omuyaayi omulamuzi Bernard Namanya Bernard Namanya ne bw'omutunula obutunuzi bwotyo olaba obuyaayi mu maaso ajjudde buyaayi bamujja mu byattaka nga abbye ettaka Bernard byanya ebyagu era nze ne bw'aba ntutte musango gwe mwasobola kwoza kuba he's a lumpen Bernard Namanya era nze ne bwe ntuuka mu kkooti ne constitution nzikizoga nti bano omulamuzi simwagala bampeemu omulala tasobola kumpozesa kuba he's a lumpen Bernard Namanya omulamuzi namusaasidde era wensabira abaana ba TikTok mutwe ku famire y'oyo omuyaaye tugirabeko n'abaana be ekyokubiri nensasa bajjayo abaana ba TikTok babajjayo nakulaga mukazi we nakulaga abaana kati mwagala kulaba ku baana be ne ku bazadde be kati Farida Nambi bamuzaala waffe Butambala we Butambala ne Farida Nambi yagala abaana kitaawe bwe yali asika amasanyazi yagamma ekyalo kyonna yagayisana mu kitoogo negagenda wa kitaawe byenjogera tobimanyiko sewo kitaawe yasika amasanyazi yagamma ekyalo kyonna ayagala abantu n'agayisana mu kitoogo taata we yansi ekigongo eyekigongo owa kigongo wabaddewo omukolo teri wakyala ayingirawo be baagala abantu ekkubo bamaze n'ekkubo emyaka 4 liva mitala Maria oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga ekkubo ly'omubulo abaakuvumya ennyo be baagala abantu balina obuduuka buno obwedda bulongolongo ego once upon a time ulidde bu 1990 bu Buganda agreement ulidde obuduuka obukadde bwe busenga mu Uganda obukadde yayagala abantu alemye okukulaakulanya gye balina ekijja kyonna kyajjula omuddo ne kabuli toziraba wulira ne kansala wuyo amanyiyo n'ennyumba yaabwe ng'oli akuvumyeko obuvumi nti olinganga ennyumba yagi kigongo aba akuvumye ennyo gwayagala abantu abantu baleke kumanyira bantu
ewa Kigongo ng'abaddeyo omukolo n'emmere yokka tagikiriza ku bantu kugirya banna binjukira bikakasa ati Kigongo ng'akoze omukolo n'emmere yokka tagikiriza ku bantu era ateekako military ate bana bagenda okugirya ayagala bye yayise ate lwaki tebakuyisa oba okimayo ki n'omuntu w'ekyalo bamugoba tebakuyisa okimayo ki leka naye kumanyira bantu omuntu w'ekyalo bamugoba ki ekyo kati gwe Farida gwe kennyini kitaawo omudibiridde anyonya wakuteeka akubuliddwa gwekimanyi okumanya abo abasajja bajooga Kigongo yaleeta muwala we n'aleeta ne mukazi we kalulukekamu oyo omukazi ali muka Kigongo kaladi kaladi abo abasajja tebakyalina nsonyi babula kuleeta mu jjajjaabwe gwegakafukire eddala ka famire banyankole kweteerana twakiraba ewammwe gye muzaalwa fe abaagala ewaffe twatuuka n'okwetuuma ebyalo isima lubega ekibibi ebyalo ebitatuswaza twatuuka n'obyetuuma fe abaagala ewaffe era nga nze watuuse ku kyalo ogiyita Nambaga nga nayingidde ekibibi wano maama we ogaki ekigudde ekibibi kuba njagala kibibi banzaalidde kibibi nsomedde kibibi ngenda kuziikwa kibibi nawasa kibibi mukazi n'agenda bwavu bwa Museveni teba kuba bwavu bwe nate omukazi wache ekyamutwala bwavu yali yagala nnyo ssente kati lwaki ogamba bwavu oba nawe wali mukopimu sebo ffe tumanyi kye tuliko ffe we tusula wabi nnyo wakuba ensisi twekomerera bikyayi obudde okutya kati oyinza okubbikoyo n'omuwa bikyayi obudde okutya n'omuwa bikyayi bino ebitanogana sukaali mpozi ng'omututta embalala kati yokugumira muteeka embalala ku sukaali oli anoga ennyo ogambye ejjiko y'embalala etabula ejjiko y'embalala kagikaaka nga sukaali yanoze edda niwe waffe wano kota yonna eggweramu Uganda owa Buganda ate n'agaana okunoga ebintu bingi nnyo nze mbawa nalisinsi embalala babawadde zi microfinance bataddeyo zi banka fane waffe batusindikidde kabireegi yewola nekutwalako ndagamuntu kabireegi naye abawola ssente tebafaananikika batunula nga mbwa abawola ssente balinga nga abava mu kampu mwabalina ssente lwaki mufaanana bubi balabika bulungi abawola ssente batunula nga abakalamojja bonna tebafaananikika buli muzigo kati bagutaddeko awola ssente tuwola okuva ku 10 batandise n'okuwoleza akameeza nga bakuwola leeta endagamuntu tukuweeza akameeza omwami bwanajja tukuddizeewo naye embalala gendayo ebyo tebiriiyo waliyo zi microfinance tezikugjako na ndagamuntu ziriko n'abakuumi ate zaffe zawano kati bino ebintu byogeza bulumi ng'ate tubiteeka mu kyekisinga ekirala okukuluma kiri embalala nga tetukirina wano nga kiri embalala nga nkugambye soda soda w'embalala awooma nnyo osinga ow'Ebuganda sukaali sukaali anoga mangu okusinga owa Buganda banka balina banka ez'omulembe fone batusindikira obuntu butunanga Katonda bwe yeerabira ate bwe bujja otuwola gw'obadde okimanyi nti ne lekicara w'embalala sente zafuna tezimanyi we Makerere lekicara Mbalala University sente zafuna we Makerere zafuna w'embalala zikubyamu emirundi ena ng'ali Mbalala
bino ebintu tutwala obudde ne tusula mu muziroogi ne tukola research osulako muloogi n'omuzungu alina waagambira nti if education is expensive try ignorance bwe kubanga okusoma kwa bbeeyi gezaako obugwagwa n'obutamanya kati ffe ebintu bino tubitwalira obudde ne sente zaffe nze juzi nabadde embalala ne buli kyalo banka banaatera naziteeka mu bitooke gobadde okimanyi kyembalala gye bujja banaatera batera kolansi mu bitooke ng'agenda wa mu nnimiro nalambudde ensuku babateramu enguudo za ttaka emmotoka etuukira ddala ku kitooke bwoti notema ng'oteeka mu fuso serious note nina mune gwe nawerekeddeko ekitooko kitema kivaayo nga kigwa mu fuso kata ebutambala okitema otya ma obubuulira kati ebutambala okitema otya gwe genda otema ekyebutambala tokiraba abantu bampako obujulizi tukyalinawo ne mu studio very good wakukakulu nnyo ayavumbula covid ogwanga eyamukakasa nti mutuufu munyankole bino ebintu tubyogeza bulumi negwe noddira avumbudde n'ogaana n'omutendereza n'ogaana n'omuwazi waadi ne noddira amukakasiza nti mutuufu ng'otendereza bino ebintu batukuba mabega n'amaaso tolabangako bintu bya birungi nga biri mbalala nze nabadde mbalala nadde ngenze kuziika naye nsangayo mukwano gwange nanga nze kusuubula ne mugasirika nze saagala kweripootinga era ng'oyagala okunyiiza ntuuke nawo nga nkyo yeisima lubega saagala kunnanga ne mugasirika nendeteekako topi nentandika kutema amatooke emmotoka etuukira basimbye amatooke bagataddemu enguudo emmotoka ojja ogivuga paka buli wetuuka ku kitooke ne batema ne zigwa tebanateekayo ebitaala nabimu ebiri banabuzaako kolansi ajja essaawa yonna ebitaala biri mu nsuku kati bino byonna ebintu byetubagamba tubyogeza bulumi watukuŋŋanya busente obwaffe ne tugenda okola risaaki kikwetaagisa okusula mu loogi ewiiki namba okola risaaki ng'oli osoma mbeera ng'obadde owagenze n'obeerayo ko n'omanya n'ennambula ezo ensuku ze nagambyeko kati ekyenyanja kyeri kyo kiwoma kitya ekyawa ekyembalala oyinza n'okulya ekisero ekiramba ekyebyennyanja kati jangu emulungu maama emulungu lwakuba nnyanja ya kabaka ne maama era okiwulira batututteko buli kirungi kyonna n'ebyennyanja babitutte okumanya abo abasajja bakoowa nabadde embalala mu night club nga wakyakadde saagenze kukyakala nadde nkola risaaki naye abaana baabwe bakyayambala nga basiraamu embalala batya abaana b'embala bambala bulungi nnyo bakyambala ebino ebigoye ebimyufu ebiwaavu bebikkirira nga baki negwe jangu ene waffe olabe kye batukola obukozi ovaolaba bida kateeteeyi kati kikyoyagala mu bonna naffe twambale nga basiraamu nakyo kikola kati wawaha isima walozezza buli kimu wakirozezzaako kati wano wetugenda kati ebyana by'embalala byo walozezzaako okumanya nti ebyembalala n'ebikampala byawukana anabitidde kiki watidde saabadde na ssente nebiteekwa okwawukana ebyawukanya dde tosobola kulya kyana kyembala nojjukira kyebutamba tosobola kulya kyana kyembalala nojjukira kyebutambala byawukana naawe ebyana
biti mama we bino seba tabiyayimba nti kiyikayika kikola ki biri ebyana byawukana gwe kikeera amata nga temuli mutuzi ate oli gino naali embuzi ya boyiro naali ensiike n'omukola otya nanywa bongo very good ono yekkatira bikyayi kyayi mukalu very good waliyo n'amakama nkubye nnyo isima awo olubiri wadde lunuma naawe isima wadde otegeeza ki ngamba wake up nkubye nnyo so omuwala ow'embalala bw'omulozaako bwoti n'ojja kuwa ebutambala owa owulira oti era enjawulo eba nnene nnyo kwegamba buli kimu kyonna babe bakirina isima tobadde musosozaawo ate nsosodde ki leediyo bwekubikira tosamba leediyo isima Lubega afudde azikwa ekibibi essaawa 10 lwaki osamba leediyo leediyo ebise bubisi yeetekwa kubika gwe kwegamba mu Buganda wano tukine zikiinawo ate sabbuuni yo kiri kitya maama sabbuuni tebatunda 1500 white sita oyoza enju ya 3 nga ina yagweredde mu baafu wano mu Buganda oweri oyinza n'okyolezaako emyezi 3 bakikoze batya bo bajja tukuba mabega na maaso omu yaŋŋamba nti mwatulimisa nnyo mwatujooga nnyo ne mubuuza ani yabatuma okulima ani yabasaba mujje mulime mwalireseeyo eggwanga liragawa gweokumanya embalala bali bulungi embwa y'embalala ng'ekuyiseeko maama we embwa do enyirira bweki negweleta wano mu Buganda kamuduulu si bwe buboggola eri teboggola ekuyitako omuntu otegedde nti nambwa tomanya nti nembwa yiyejja kigamba buli kimu kiri eri kirungi tuve eno tusenguke tudde eri tebakukkiriza batya kwenyini ate wano nga basengukirawo ne bajja ate famune batujooga gwalabako ne gundi bamugaana yali RDC nga yagenze kwesimba ku wini byanyima ne bamugaana ne guno gutyo ne bamugamba agenda dayowa dayejjinja genda weesimbe wamu fe bajooga ffe ate ffe bwe tugenda ewaabwe tebatukkiriza anaye eggwanga litabuse tebatukkiriza so isima bali atutunulira ensonga ezo naye kibadde kisingira ddala obukulu sa tutunulidde ensonga ya kati musajja mukulu yani Nalukoola agenda tandikirawa Nalukoola wonna ajja kutandika ekisooka Nalukoola oba oyagala oba tayagala mubaka wa palamenti ne bwafiira ate Nalukoola kyayingira dda mu byafaayo oba omwagala ate Nalukoola yankakasizza nti wa opposition kuba ekyakoleddwa Nalukoola gwe mulimu gwa Nsereko Muhammad gwabadde akola era Nalukoola yankakasizza nti wa opposition 10 ku kinne waakyo kati bakutoekawo nga bakuyita nga bagamba otwegattako nti ye oba nedda bw'okkiriza nga bakikola Katolobwama musajja watuli yali teyasoma ng'emisawo gyonna gimusinze n'Ensereko yamulemezaayo mu paalamenti nga bakkiriza n'omugenzi Sseggirinya neyakkaanyako nabo akatonotono abakulu bali kati Nalukoola era bakukkiriza nti nja beegattako nja bakolera abadde ajja kusigalayo era zinakakasizza nti Nalukoola wa opposition 10 ku kinne waakyo yalemezzaamu ne bamugamba oganye Ensereko era gwe mulimu gwe oyo Nsereko Muhammad bulooka wa mataka bulooka wa bannabyabufuzi gye mirimu gye gimugaggawaza
buli muntu asaze eddiiro twalabako bwe yali alumbye Bobi Wine ng'alemera emagere era ekyatabula Nsereko ne Bobi Wine kumubeeba nti nkutwala wa Museveni osale eddiiro. Bobi Wine yamala muteeka mu lujjudde nti nva kuva ne maka gange n'amugoba Nsereko yali alemedde emagere buli ddakiika ng'asiba akuba ssimu ya Bobi Wine. Kati n'obusungu bwonna Nsereko bwakola ku Bobi Wine yamala muswaza. Nsereko buloka wa mataka, buloka wa bannabyabufuzi. Nsereko atunze Kampala omumala obumazi. Nsereko emirimu gye esatu, buloka wa mataka, buloka wa bannabyabufuzi na kuzannya zzaala. Mpozi n'ogwokuna awasa nnyo. Gye mirimu gye. Nsereko omutuufu. Buloka wa mataka, buloka wa bannabyabufuzi, kuwasa nnyo. Yawasako n'omunalwanda omuyimbi. Namulaba. Yali mu Amerika ne bitabuka nnyo omunalwanda omuyimbi. Mutegedde ennyanya ndi erabidde. Omwerabidde. Nsereko awasa. Yamujja kuyimba. Yamujja mu kuyimba. Yamujjako kuyimba. N'amuteekako ki? Awai. Wadde otya. Omutya. Anyize bampita kinanyo kyankimiza. Ndekanze isima. Bannange olunaku olwaleero tubadde ne isima. Pozi katono nnyo. Oddawa. Ngenda kuzunga. Katono nnyo. Katono nnyo. Waliwo omwana tukoze naye ku kyalo. Yagagawadde. Tuli myaka gye gimu mugaggate ogutali musango. Nenze banzaala Kibibi. Mama wange bamuzika Kibibi Mitwetwe. Era family eyo yo wekitiibwa Kaddu Kibero wa Peacock. Agase Kalalo wa Radio Simba n'abalala. Kati omwana oyo azze ku bijja we bazika mama wange agoba abantu. Ajja n'emmundu bbiri empanvu n'ennene. Jjukira n'omwana we bamuzaala okwo. Muganda wa Minisita Kasolo. Haruna Kasolo ne mutoya atukolako effujjo. Kaziwe Yasini si gwosoose okugaggawala mu Uganda. Ate si gw'osemye okugaggawala. Naye nkulayirira tojja kusingula maama wange. Kaziwe Yasini nkulayirira tojja kusengula maama wange. Banzaala Kibibi, nsomedde Kibibi, nawasa Kibibi, ate nze nafuna omukisa. Banzaala Butambala Kibibi n'obukojja buli eyo. Sojja kusanga omuntu nga bamuzaala Kibibi ng'obukojja buli Luweero. Obukojja buli Masaka. Naye Kaziwe Yasini si gw'osoose okugaggawala ate si gw'osembye okugaggawala. Ate Kaziwe oba olya emmere kitugimma abaana baffe. Olaba n'omutamiivu ajja awemula wonna wonna gy'abeera gy'atabira bw'atuuka gy'abeera n'asirika. N'omubbi w'ekibibi bamukwatira maganjo. Tabba gy'azaalwa. Kati olya emmere kyakola ebikolobero ku kyalo kwe bakuzaala. Taata we baali bamuyita Haji Kazibu teyakola kikolobero. Haji Kazibu alina abaana nga 50. Nze ntuuse n'okugamba Haji Kazibu si yakuzaala. Omanyi abasawo bano bagattika obwana. Abasawo bano era nze lwakuba banzaalira mu ddwaliro ne sikyayagala lwakuba kya busawo tosobola kigaana. N'amalwaliro tegaali mabi ate amalwaliro ago abasawo bagatta obwana nabo bakoowa. Ekiro kimu bayinza okuzaala obwana 30 bwonna ne babuteeka wamu ate obwana buba bufaanana nga Bachina. Obuwere bufaanagana naga oba omwana wa Haji Kazibu bamuleka mulago. Kuba Haji Kazibu afudde talina kikolobero kyonna. Ne gwe omwana otufuukidde ekizibu. Mutabani we. Agala sengula kijja kya maama wange. Naye tekijja kusoboka. Yasini Kazibu wadde olina amaanyi ga Minisita Kasolo naye tekijja kusoboka. Kasolo juzi yali yeesimbyewo era akayatta muntu. Ndoza namwe mwaga kututta muntu. Naye tekijja kusoboka Yasini Kazibu. Onkulayirira. Nga nkyali mulamu tojja kusengula kabuli ya maama wange. Ate si ya maama wange yekka na ab'emitwe ne ku mugojja tona gojja kusengula. Ekyo manya nti wagula mpewo yozo. Ate n'ajja ogoyo omuvubuka. Ajja n'abakozi endagaano ku mitwalo 3.
nga batunda ki ajja n'abalimba nti ate ngenda bawola ate mbawoze ate biki n'atabawa ate mukamba we asatu ate n'abakoze endagaano nti nguze onguzizza kazibwe si gwosoose okugaggawala wadde olina emmundu ne mune bangi abalina emmundu si gwosoose okugaggawala ate si gwosembyeyo n'olwekyo nja kufa naawe mu bulungi ne mu bulamu tojja kusengula maama wange nange nja genda emagombe gyali tusinkaganeyo were mu fight hard segiri ensonga zo zitambudde tubadde ne Isima Lubega ekibibi amawulire gabadde gatambula mu wiiki eno oba we yatandise n'okutuusa olunaku olwaleero Isima obaka ki bw'osembyeyo okusiibula abatulaba bane tubeebaza okubalaba n'okutwagala n'okutuddaabiriza kwe mutuddaabiriza mukyala Sebinene sente zatuuse yampeerezayo ku sente mu UK nange ampeeyo muwangamba bwanaddamu okuwajja kumpa Mahadi Muyingo omwana w'Egombe w'Ebutaaka nawe sente zatuuse ali mu Amerika nazifunye n'abalala ne bw'oba towadde nze yenna ali mu sitwago tekiri tteeka nti olina kuwanzi ne bonna bali mu sitwago tubeebaza mubawe baganda ba Eddi Mutwe famire ya Eddi Mutwe Nuwa Mutwe buli omwana yenna abali mu sitwago bane tuba tusima bwongerwa mwebale nnyo mwebale kutudduukirira mwebale kubaayo weewaawo ate mulowooza tunasukka wano olunaku olwaleero ensonga zo tuzitambuza kutuusa olunaku olulala katubagaliza olunaku olungi mweraba